akasente ako si kangi nnyo lwakuba ku King Sheebah bambi womutunuulira ya kaba kangimuko ebya ddala yafunye miliyoni 3 sente kamaanyi yafunye company eyamuwadde obwa brand ambassador. Brand ambassador King Sheebah. Omukunja ataseera kyali kitya seeka? Bwendi kyali kitya. Ndikiriya bangambye makindi yonna wagiguze omudidi ku internet gw'okuteddeko. Sente za King Sheebah si za mukunja ataseera. Anti era bw'abanga omukunja ali ne King Sheebah era tubala nti mwe muba mwaguze era kye kimu. Bya King Sheebah tukozesa ensobi mu nsi yesebo oyagala oddire n'ebyabalala bibe bibyo kakati we wali wootuukira n'odduka n'ekiwa guno Katonda aba nebyakutegekedde ate n'odduka n'ebitali bibyo kati Katonda nagaa bino aye katabyagala. Omuntu atannaba ku lutaba atannakutegeera ssente zino King Sheebah because ze ndabyeko awo ng'ogamba bamubuukinze kwegamba ye December yawedde dda. Netuwakayo nga etawangana oli ludda wate nga muli baana babagagga musula mu muyenga. Owaaye mpola kaakati kyeŋŋamba omuntu atanaba kutegeera ssente za King Sheebah zino kubanga ze ndabyeko awo ng'ogamba nti ebivvulu ssente za bivvulu na biki booking zisusse biki kiri kitya? Ayinza okugamba zavudde mu siteeti. Owaaye omuntu yayinza obba yagamba mukunja omuntu kyafuna ssente n'azitimba intaneti yonna. Ebiseera ebisinga zitera kubanga za state yo gavumenti yo weba ewadde abantu etera bo bagamba waaye mulage ensi nti twabadde ssente bwe ziti. Anti ffe twagamba kumbonaabona gye tubonyeebonyemu tetugenda lya bintu byaffe nga twekweka tugule ekipi ky'enkoko twekweka embogondo ow'ebiziga ajja tulaba agambe nti baabo bali kulya ssente. Ekyo twakigaana nga bwe tubonyeebonye n'ennaku yaffe nga tugiraga ensi. Byesebo bwe butuuka nga waliwo mukama kaatuwadde tetugenda kakweka boy ayagala obiraba ajja biraba tayagala ngategedde za bivulu. Yafunye akasente ako si kangi nnyo lwakuba ku King Sheebah bambi womutunuulira ya kaba kangimuko ebya ddala yafunye miliyoni 3 sente kamaanyi. yafunye company eyamuwadde obwa brand ambassador. Brand ambassador King Sheebah. Wow, nga mawulire malungi nnyago. Tubadde nga tulaba ba Spice Diana nga bakubbe Spice Hotel omulaba nga company zimukozesa Lato Miliki simanyi bikoze byo bimanyi mbitegera bulungi. Namakulu aba Eddie Kenzo so munange mukama yamukoledde ebyekisa n'afunayo company n'emu obwa brand ambassador. Sebo company nakulabye naye ng'ojjogera lutalo kiki company kigamba company bweti anti tetunnamaliriza bya contract signinga mmalayo byonna national ID ya King Sheebah teriyo. Yabula waliwo n'ababanda yabula nayo maama we yagenda nayo boy embo ne bagimubbako kati ate process sindala togeze kuddayo kunnira ate bye nakedde namu ku makya early in the morning nakeddeeyo tulimu ebyo ndi kulwana national ID gye kwanadde mbagamba lwaki tetukozesa eyange nze nsobola okweyimirira Sheebah naye guba musango nsobola ne bagamba ebye kati anti bino byadde byanjawulamu okwawukana ku bye tubaamu bulijjo kubanga nze bw'endorsement bwe mbadde nga nfuna oli akukubira mukunja ninawo wano kampuni yange etunda obutwa obutta abantu obutta emmese bikwaso bikuumu nkutereka abiri ompisizeemu taata nange nkugamba taata yongerako ekitegeere ate bino byabaddemu birala empapula nnyingi nnyo oluzungu luli eri boy ani yabayambyeko bannaye muganda wange engeri kembadde ku university kemikwano egimanyi ebyo owandiikamu ebyo ebipapula biki badde ntandise okupiikinga boy lwakuba ate sitaani wattima ate maama fiina ne bamunyiiza n'agamba fenna tagenda kuddamu tuweerera so twatikwatagaliza okakkananga bigguse kati ID gye bali okulinda kampuni nayo tugire mugajira ku page za King Sheebah mugenda namulaba kulinga bamukubyeko ebifaananyi bye
brand ambassador mulamba tumusubira okumulabako ku billboard z'omu kibuga Kampala zino ennene. Bannange tusabe Mukama Katonda. Kubanga at least olwo abafuuse brand ambassador billboard tuzisuubira okuluma. Omuntu wabasa okwesiga nga temunaba na kusayininga kumalayo n'agamba sente zo sooka ozikwate. Yatuwaddeko ate gwe yatuwaddeko kwe gatulaga nti bya halaali bya ddala. So nange mpulira olunaku lujja lutya ddala ow'ebizigo n'ayita ng'atudde kaboda ayita e Kampala ng'alengera King Sheebah ku billboard mu bbanga. Mazima ddala. Naye bwe ye yeba kiboko y'amaanyi esinga n'ono akukubye. Bwe kiri. Ako Abitex. Ya Abitex kiri kitya. Yatwekyezaayo bambi Nkuka. Yatwekyezaayo bambi era ndi musanyufu nnyo boye nampa akange nagamba naako katwalire ezo za muwala wange nazo zimutwalire. Nazo nenzimugatirako nenzimuwa then neyiganga. Yiganga agenda kudda empozi w'amaluyi yeteriiko. Nako nagenda nze yali taliiwo. So kati yafunye show yagenda genda naye ayimbe. So akasente ako kagaddagatta. At least nenkatunuulira nga Mukama asaasidde ne kajjira mu budde nga kajjidde wamu. Nga tulina okukacelebratingamu nga we tubala naki ekyo kukakola mu ttaano kuba nasoose ne mbitulamu ne ŋŋamba kaakati Sheebah twate tukateeke mu ndongo. Era omuntu agenda kubuuza kati Sheebah miliyoni 3 waliwo za Abitex waliwo n'ezeyiganga agenda zikolamu ki mukunya tatuuse okuba nti kiri kitya sayidi awo omuntu ali mu kutula bwe baatuliriza essaawa eno. Nabadde njogeramuko ne King Sheebah ekiro nga mpaako ku ndowooza ze yasoose n'aŋŋamba asobola otunda amanda asobola okutunda simeki osiika chipusi okusiika oba obukyawo netufulamu ekirowoozo neŋŋamba naye lwakuba kale zikyali ntono naye singa nfuna poloti bayirawe abaana bange ne mbakuŋŋaanya kuba kati abaana ba King Sheebah buli omu aliwe yamuteeka gye mutadde boy bwe kiri. Kati nange nendaba nga ekyo ekirowoozo ky'amaanyi naye ate bw'otunulamu era miliyoni 3 zisobola okugula poloti naye mu byalo eyo nga walawalako. Kati ate mba neewala nnyo okugenda ewala nti buli omugula poloti transport na biki buli lutambula lwe mugendayo ze muteekamu apangisiza asinga. Era ndi wano ndi kuyiribayiriba singa ndaba amakampuni mangi agalange apoloti agalanga tulina poloti ku kibanja Mpola tulina amapoloti singa tunayo kampuni ng'esobola otuguza poloti kuba kati ffe King Sheebah afuuse brand takyalina gy'asobola kuddukira. Bwe kiri nange tusobola kudduka nga mmaze okukwata sente z'omuntu. Of course. Tusobola ofuna poloti ne tusasulako. Oba oli awo asobola n'okutandika Mukama ojjukubira akalango. Kampani nno zandivuddeyo kuba ate kati opportunity eba y'amaanyi nnyo. Kuba ate kati kyenjagalamu ekyenjawulo ekigenda obaawo. Ye taata. Ebya King Sheebah bigenda babiralamuko kati njagala atuuke nga ebintu bye byakoze nga bivudde mu ntuuyo ze agenda mu byafaayo nga omuyimbi omuwala asinga obuto wano e Uganda ayeekoleredde ebintu bye nga abikoze mu ntuuyo ze. Kubanga era tutunula mu music industry ye Uganda King Sheebah si kawala akato akayimbi akato akasinga. Tannaba nakweza mwaka agweza siri sure. Tannaguweza. Kati kyeza ye muto asinga. Ye muto gwe tulina waasinga. Kiba ky'amaanyi. Mukama abeera abalabe Mukama abeera abakubye ekiboko boy. Akaana kattu bannaaye. Akaana kattu sono Mukama nga yakublessings akaana kasobola ozimbirawo mansion nga tuli mu kutunula. Ate teri kitasoboka akadi wanani yali asuubidde nti King Sheebah omuntu amuyita agamba King Sheebah brand yange yino gintereyo obukadde buno otandika okunnangira. Gwe gy'olina omumanya nze wenzikiririza nti kati bigenda soboka. Yes sebo. Kati yo company contract ya myezi 6. Myezi 6. Nogamba kati kankole ebisika ku bye mwali musuubira. Timu kulumya kakati kati twagala tulabe ku muntu balala tweraliikirira omuntu ayinza okwesibira mu kakebe k'ebizigo 5. Ne mukyasobokako mukunja nga ndaba ate level nga egenze waggulu nnyo. King Sheebah omukunja atasera. Sife tusalawo ate era Katonda yakola ki? Yasalawo kituufu ekyo.
level tegenze nnyo waggulu kuba kati gwe kyonomanya ebyange bisiranyemu nti wali mbadde ate wali wemberedde nga ndimu mwali Makerere campus gaalo omwana nga mpita wali bonna ne bakankana boy kati kyonomanya ate amayinja gayiseemu wakakanyemu kati andi waliwo kye bayita blessing in disguise tomanya Katonda ayinza obba ate kyakutegekedde bino nga ntandikwa kufuna ate bisinga wali w'obadde. Mami wange waliwo lwakuba tayagala bya kamera mwogerago yagambye Mukunja okusoma tekuyinza gaana era ndi wano nja kubuulira nga tusisinkanye ebisingawo naye nga gwe kyonomanya King Sheebah ayinza otulumyamu ku mutwe ebyaddala bantu besibe bbiri kubyamu akafaananyi Mukama singa asaasira buli kimu ne kitambula bulungi kati nga mbuno bukya King Sheebah sebo ng'atudde wali nga akasula ffe tujja ne tumugamba maama nze ndeesa amazzi agatabula enkokoto mu musingi oli n'agamba nze ndeese kino nze ndeese kiri mami nze abadde omupoota nze aleese seminti ng'atudde wali biba biralamukko bro mami ffe tusimye ettooyi ate kiba kirala nga ye atudde wali agamba akati gukolayo bati ate ng'oyemu akaseminti mutono omulala ogenda mutwala wuwo alagira kubanga era waba wawenga poloti yiye nga n'enju yiye bwe kiri gwe kyonomanya n'olagira aba alagira shuwaddiirwa eyo nga n'owakaziga ali eri bambi alingiriza Mukamooli akyaliyo ye naye wanne yansiba yanneesibira oba yafa ne banziikako omulambo sikyamuwuliza abantu abo balina emitima emibi bayinza oba banziikako baatulyako omulambo babeerabidde tuli beemukunja sikitegeera nakitegeera sikyamulaba batayira abo basooda emirambo bagirya bokka ojja omukubireko bannaaye ombuzi oba ali bulungi yali musava engeri ge yali mweru guba mulambo musava kati ogwo basobola okugukulyako gino emiddugavu gye bankutira tumalirize Mukunja abawagizi ba King Sheebah December tumuyingidde abawagizi b'Omukunja atasera biki bye muyinza obbagambayo era omwaka guno ko tuli mu guwunzika tusooka okubeebaza ennyo Mukama abatuweere bye basinga okwagala ne tubasaba okwongera okutuwagira for booking oba waliwo akavulu oba waliwo endorsement olina kampuni olina mulimu olina dduuka lyo oyagalayo influencer asobola okuba tulina emitimbagano gitambula bulungi kiwaddiiro namba yaffe y'essimu eri 0755 32 65 55 ne ku WhatsApp kweri so tubasaba bongero tuwagira akadde konna King Sheebah akulumamu programu ye Kenya era ebadde ekyagiyimirizaamu wiiki eno kuba wiiki eno abadde alina ba Kenya bwe kiri then mwalimu issues ez'okuba nti babawunsaabe n'abannamawulire abamu ku baali balina omuwerekera nga tebalina bitambuliizo byo bituuseewa almost biri kuggwa nabyo ekyo kirungi nnyo etambula speed so akadde konna webiggwera agenda kuba nga ayingira Nairobi Kenya gye bagenda omukubi yagambye ayagala ttatu wano mu kifuba yagambye ayagala bingi byayagala byonna babimukolera eyo omwana agenda tulumyamu ku mitwe boy ebyaddala abantu beesibe bbiri abatannaba kweteesootinga bulungi bannange abantu bagenze ne bakola effujjo baagala tuleetera bizibu kubanga King Sheebah yagenze n'afulumya ebifaananyi bye nga ayambadde gomesi babitadde ku social media babigewadde bakola abantu abo babigasa nebya presidency advisor oli omuntu munene nnyo mu ggwanga lwaki abaana bakola ebyo ebintu abaana bagenze kuli bataddeko zi comment mbu full figure nga agenda owakula enjuki ebyaddala ddala mbwayambadde nga agenda okuuma amafuta nga bajja tuleetera ebizibu kubanga munna tetwagala naye nga ani yasinze ku ggwe okusinziira ku ggwe presidential advisor ne King Sheebah olw'okuba nti omwali n'emmundu n'eddulooni yes sebo lwenjo sinzira ogamba nti full figure yanyumye okusinga King Sheebah naye ate abo comment nga zigamba birala Mukunja lwaki gw'osaba ebintu obirabye kifuula nnenge ati kekalike ngambye nti olw'okuba omwali n'emmundu n'eddulooni okunona wonna wooli yesebo wensinzira okugamba nti presidency advisor yanyumye okusinga yakikubye nnyo singa baba bonna babajjeeko nga omu bamugjeeko emmundu buli omu bamugjeeko ebyambalo bye
ne drone ne bazimujjako nasigala Gomez ku Gomez ani ayinza okusinga naye ebintu ebyo sibiriimu abaana be bakumyemu omuliro eri ku internet abaana be bakumye omuliro nze sibiriimu naye ekintu ekyo kale mukunja mugama abatukuumire bannange tubaagala nnyo kale bambi obalakaddeko kale kale bro